omuntu bw'ategeera Allah abeera ne tawakkul, abeera n'okwesigama ku Allah we ng'akimanyi nti mutonzi waffe yakola ki, yasalawo, naye nga takoma ku byogera bwogezi, ng'ategeera ekigambo mutonzi waffe yasalawo kitegeeza ki, ng'ategeera nti ekigambo ekitegeeza nti yasalawo biki ebigenda okugenda mu maaso mu bulamu bwaffe, yasalawo ku ebyo bye yatugerera, ekyokubiri yasalawo ku ebyo bye tukola ne bye tutakola. Basiraamu bameka nga wallahi tayagala music ku mukolo gwe, naye ng'abamusimbidde kuuli basiraamu banne bennyini nga bamukakyoga baffe tetuli basiraamu. Omusiraamu agambye sagala music ku mukolo gwange olw'ensonga nti Allah yakola ki, yagaana, ate gwe omusimbidde kuuli. Muntegeera bannange? Wallahi nkusaba byonna byokola bikole, naye teweeteekangawo wakati wo nga gwali wakati w'okubeera nti gwali wakati w'omuntu n'okubeera nti ajemulukira Allah we, nga gwafuuse ensonga okubeera nti otwala omuntu mu haramu, okubeera nti omuntu gwamusindikiriza okuyingira haramu. Ezambi eryo ddene nnyo olw'ensonga nti omuntu agenda kwekwasa ku lunaku olw'enkomerero. Nga kitegeeza ki bannange? Bwe tunaategeera Allah obulamu bwaffe bugenda kutereera. Bwe tunaategeera Allah subhanahu wa ta'ala tujja kumwesigamako mu butuufu bw'okumwesigamako. nga Allah bw'atugamba mu suratu Ibrahim ti wama lana alla natawakkala ala Allah waqad hadana sublana. Lwaki tetwesigama ku Allah waffe waqad hadana sublana, ateka kkubo lituliko eggolokofu, tuli basiraamu. Okitegeera ekintu ekyo? Allah subhanahu wa ta'ala naluga tugenda kubeera bagumiikiriza ala ma adhaitumuna mu kintu kyonna kye tunaasangamu obuzibu, ebizibu byonna bye tunaasanga ku dunya tugenda beera bagumiikiriza. Wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun, eri Allah buli muntu yenna anoonya okwesigama gy'alina okubeera nti akola ki? Yesigama. Okusinza oyinza okubeera ng'osinza ssente, oba ng'osinza famire yo, ng'osinza mukyalawo oba bbaawo oba ani, tewabangawo omuntu yenna akujja ku ddiini olw'ensonga nti buli kintu kyonna kiggwaawo, wabula Allah subhanahu wa ta'ala ne bye yatulagira byo bigenda kusigala. Era maaso ge nga bw'atugamba mu Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tutye nnyo olunaku lwe tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah ng'atandise okubeera nti akubuuza akana n'akataano.